na buli kati embeera ekyali yakyongobera ku kkanisa ya Revival Church oluvannyuma lw'okuviibwako abadde omusumba waayo Yiga Augustine. Olunaku lw'eggulo omusumba Yiga yagenzezera kuma mu ddwaliro ly'Ensambya ekimbe gye kibadde kimubalira embiriizi. Yiga yateekera nnyo bwe yaleeta enkola nga bw'ojja n'akusabira ng'abizaayo yabikusindikira nga ne mu puroguramu z'abadde akola ku TV ye okuli ky'olifa teweerabidde. Omwogezi w'ekkanisa Ssemaganda Farouk alina by'avumiridde ku ky'abasumba abavuddeyo okwogerera omugenzi. Akaseera kamaze ku kitanda katusuubire nti Yiga afudde alokose. Etwasembayo okumanya ku Mr. Yiga tebitukakasa nti abadde mulokole naye nga tukkiriza katusabe. Siddamu bigambo abakama baffe bayogedde naye nganze omusajja omuganda bwe ndaba ngenda nakalama ate evaayo okulaba nga boogera ebijweteke n'ebiyinike kana akaseera ak'okukungubaga. Ffe ng'abamu naddala emiti emito tufunamu okutya. Mu Buganda omuntu Mukama Katonda waba amugye ebulamu bw'ensi eno tumuwanye ekitiibwa. Nowaba abadde akola ebivve ebifaana bitya ono mu Buganda tubikkako niwe tuba tukwatagana nze naawe mu kufiirwa oba oliawo njijja okulaba nga nkwolekera n'okubakiriisa ennyuma. So ekya abantu ab'enjawulo abavaayo abasumba b'enjawulo abavaayo okuba nga boogera ebigambo eby'obusagwa ku bagenzi ffe ku lwaffe ng'emiti emito tulaba nti tekituwadde kuba ddungi oba ddungamu mu biseera byaffe eby'omu maaso. Kyokka waliwo abantu abalabiddwako nga batunda t-shirt ze wamu n'ebipande okusobola okwenogera ku nsimbi. 10,200 ekijjukizo kya 2,000 ekitalanye eky'omusumba waffe ono. Abalala obwedda bali mu kutema nnyama basobole okufuna ekyokulya wabula ate abandi ne bagula kasooli nga bagamba nti tebannafuna ku kyakulya. Kaza Kongo wagira pastor from Lundi pastor Gareth in peace naye banna. Nyo bana tusanyusa. Mu kire kikeseza olwaleero abantu ab'enjawulo basuzeewo nga bakubaga. Waliwo n'ababadde ku kyoto nga bakungubagira omugenzi ng'era ebyokwerinda binywezeddwa mu buli nsonda ng'abasirikale tebaagala kuddamu kulaba bantu nga babbako amasimu nga bwe gwabadde emisana. Shamshad Naluja ne Godfrey Katongole bye bakusakidde eggulire lino Crabkede TV.